Wanetendo mbidisa mukama. Nebaza mukama olwa mikwano gyange bensoma nabo nga tuli kumpi kumala koose eyo MBA Prop. Nebaza mukama olw'abasumba bange gye nsabira KCC Pastor Kasozi n'ettiimu. Nebaza mukama olwa bakabona abanyambyeko mu lugendo luno okuva obuto bwange Subi Parish. I thank you so much. Munjigiriza mukama kyeki, munjigiriza okwegayirira, munjigiriza okusaba. Mukama nkimwebaliza. Father Martin taliiwo kati sinamulabako naye mumnebalize nnyo ne parish priest vice parish. Nebaza mukama bannange byange byakwebaza. Ekkola lino si maanyi gange, si maanyi ga Mwamusenfuma, naye maanyi ga Mukama. Ekisa kya Mukama kyekize kinondoola obulamu bwange bwonna, era kyekyaganya ebigere byange okugenda gye nasanga gwe yaganya okuntwala ku UCC okusanga omwami ono okutuuka kokkula lino. Oyo Mukama ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Musumba kamuwinde bigambo ebiba bitono ate katugoberawo ekiraka. So Mukama tumwebaza olwa mwenna abayimiridde naffe, APKF, ba UCC, taata waffe ne Dr. Kalo ne Dr. Margaret Sekidde batuleze nnyo, tuyimirire nabo nnyo, abazadde abatuzaalira omukyala Dorothy. Sinjagala okwebaza mbadde ne Dorothy Winion mu kuteekateeka ebbanga lyetumaze, naye ndabye abazadde abaakuza abaana obulungi era bwe mutubeerako obujulizi. Baana bakakkamu nnyo ate bakozi ate baagala nomanyi musobola okuba nga muli baluganda naye nga oli tafa, naye nga walabye Wini engeri gy'afaayo nnyo ku mukolo gwa muganda we n'obudde bwawaayo amaanyi ge gonna. So twebaza Katonda nnyo olw'abazadde olw'okukuza abaana obulungi bwe mutyo. Tubeebaza nnyo ku lwekyo, nakyo asaba abakole badde mubafukamire ku lwekyo kyabazadde. Tubeebaza nnyo mwebale tukulira omukyalo omulungi, era tubeebaza n'abazadde baffe
tomusenfuma okukuza omwana omuwombeevu bwati era ndoza baba batambulirako nesofa omumanyi musajja mukakamu nnyo musajja ebintu yabikwata mpola era tubeebaza nnyo kubanga Katonda muza kubanga agassa abantu abakakamu aboogo bati kubanga abagassa awamu kubeera nga bakola obufumbo obutukuvu era tusagala amawange bwanyi naye temunswazi bagamba bakakamu ate beekuba so tubeebaza nze nja kwogerayo nga mu katomere kapa eno nze mpeza muzeeyi yagambye aweze emyaka 37 maama zeyagambye aweze emyaka 37 nze kugattako ezange baba bayingira 5 nze nyi mpeza emyaka 13 mu bufumbo obutukuvu so kyebaliza Katonda olw'okunkuma tukulidde tukuze ne bamuzeeyi bano era nkigamba nnyo Kalone Ssekidde ffe tubeerawo n'obeera n'omukyala oyagala omuyita erinnya naye nga mu bwongo mujjamu kimuli kyandagu kuwaffe yatumanyiza bwolaba n'omukyala wo kimuli kyandagu yatugaye ekimuli tekirabinatala bikalabika ngaekimuli kyendagu nga mumulaba ekimuli kyawano kati obeera n'oyogera amanya go naye ngaolaba tewali lyenkana likimuli kyandagu ng'egyali tukuba ennyo wano ajajawaza nnyo n'akisusa so tukulidde mu mikono gyawe wano nga tukula mu kanisa era nze bagira ne bampa ne bagamba awalya tukulembere ne bampa nkulembere abafumbo mu kanisa eno so mbeebaza olw'okunsamu ekitiibwa ekyo era bwe twali mu gundi natutudde meeting yaffe nengamba bano nze mpeza emyaka 13 mufumbo Dorothy n'agamba tufunye abagenda okutugenda okutambulirako abatugenda mugamba ate si kyekyo obufumbo bwange totunuulira nnyo bwange oba obw'omuntu kuba akusinga emyaka nokukola obufumbo bwomubukola nga mmwe mulondemu ebirungi omulaba mu bantu abo si buli kimu nolowooza nti twakoze kino kuba akusinga emyaka mu bufumbo nti kyekituufu so obufumbo bwammwe obukolebwamu ababiri nga omusumba yabagambye nti eno mutandise koosi yammwe so njagala okugulira muganda nga akagamba kamu akasembayo nti ogenda kukwatanga ssente olusozi lw'omukyala agenda akole enviiri naye senga omuwa ssente ezo liza omutwalo wakumira naakole enviiri naye senga naakomawo waka kuba bamuwadde ssente n'otunuulira zijja kuba poteya enviiri otazikomentingako nti banga bakoze akaviiri leero enviiri oziwayo naye ate olina okuziwaana oba tezirudde eyo komenti olina gikola ki olina otagiwayo poteya wajaga kati osente zo ziwabadde zikola so olina okukola ki olina okuwaana omukyala okubanga okuwaayo komenti ennungi gyali wadde otaddemu ssente olina okukola ki okuappreciatinga kyebakoze babyogedde twagala okubeebaza mwenna twebaza ne Katonda obudde n'obugabirizi bonna bwe batuwadde okutuuka okuba nga tumanyiza omukolo guno obulungi so tugenda kuliza omukolo omukyala ndowooza mwami ebigambo byonna byogedde ndibaza Katonda era kitta eri wini mu nankani eno nga watuli wano nkuzize n'abalala eyo ebbalibbali badde tutambuza ekintu kino naye nga Mukama yatubedde naye wini ne Trudi babaddewo nnyo so ndibaza Katonda byegambye bye nebaza Katonda kanfukamire ajuka kasanti nebaza Katonda ni mazima kulwa Dorothy kama mulungi
abaluganda mukama yebazibwe mukama mulungi yebazibwe kanzikakaneko wansi mukama yebazibwe ebigambo byange bijja kwera bitono naye nga byakwebaza neebaza mukama ekitiibwa n'ettendo neebaza mukama olw'abazadde bange mwebale kukkiriza kunzaala nemunkuza nemunwonjula nemuntuusa wentuuse nemunteekamu ebibala eby'omwoyo n'eby'omubiri neebaza mukama nti okuva bwe yakkiriza ninga ku nsi kuno yamanya nti mu nnaku zonna olunaku lwaleero lwenja okusa ekyofuko ekimu n'omwami wange ekyo nkimwebaliza mukama mulungi nti bw'abeera alina kya pulaninze ne bwe weetooloola otya akuggusa ku ekyo kyakuterekera ekyo mukama nkimwebaliza mwebaza olw'abamusenfuma Tom nebaza mukama olw'ekitongole kyenkola nakyo PKF Uganda nebaza mukama olw'emyaka gy'aganyiza nembeera mu kitongole kino kumpi myaka 98 kati ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama nebaza mukama olwa mikwano gyange bensoma nabo nga tuli kumpi kumala koosi eyo MBA group nebaza mukama olw'abasumba bange gyensabira UCC Kasozi n'ekiriyo nebaza mukama olwa bakabona abanyambyeko mu lugendo luno okuva obuto bwange Kisubi Parish. I thank you so much. Munjigiriza mukama kyeki munjigiriza okwegayirira munjigiriza okusaba mukama nkimwebaliza Father Martin taliiwo kati sinamulabako naye mumунebalize nnyo ne parish priest Kisubi Parish nebaza mukama bannange byange byakwebaza ekkola lino si maanyi gange si maanyi ga Mamusenfuma naye maanyi ga mukama ekisa kya mukama kyekize kinondoola obulamu bwange bwonna era kyekyaganya ebigere byange okugenda gye nasanga gwe yaganya okuntwala ku UCC okusanga omwami ono okutuuka kokkula lino oyo mukama ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza bannange ebyokwebaza sijja kubimalayo naye nebaza buli ssekinnoomu abadde mu bulamu bwange okuva wenazaalibwa n'okuba nti nfunye ekkula lino eri okufuma obutukuvu mikwano gyange yonna mwena gye muli mbagala nnyo mwebale kutuwa budde kutusanyukirako nga tukuba ebirayiro byaffe maaso ga mukama nsaba mukama oyo atuganyiza olwaleero okuyatula mu maaso ge atukwatireko era mwoyo mutukuvu agenda tulungamya bannange nga bwe mukuŋŋaanye wano mami ne dadi sigenda kubasuuza era nga sinnava waggulu nakano kankongereko bannange ekkula lino tulifunye naye buli omu buli wobeera oyaayaana
funa akaseera akakoweka ne Mukama omugambe ky'oyaayaanira ajja kikuwa. Kino Mukama yakikoze. Ekitiibwa n'ettendo mbizeza Mukama. Mukama mwebaza olwa muto wange. I love you so much. Mukama mwebaza olwa baganda bange yenna gye muli. Munzikirize bajjeko mu maaso kubanga basaasaanye kati sirowooza nti I can trace Victor Dale, Jane Rita atulaba ku mutimbagano. Bannange mujjeko mu maaso. Nkuze ne baganda bange, mami ne dadi ne ba anko ne bajjajja batugunjudde nga famire ekyo ne batusomesa ne batulabirira ne tutuuka we tutuuse. Mukama mwebaza olw'abazadde baffe yeebale kubaganya kutusomesa. Singa teyali mmwe, singa teyali Mukama, oba oli awo nandibadde mbulamu ebirungo, omwami ono yandibadde aneesiimiramu. Oba oli awo singa temwamuutula, oba oli awo teyandinda. Sisobola bagamba byama bye, naye bye mwanteekamu byebyo bye yanneegombako. Mukama nkimwebaliza. Baganda bange mwenna mbeebaza okunsanyukirako olwaleero. Nsanyuse nnyo era mwebale kukkiriza kumbeererawo. Ekitiibwa n'ettendo nkimwebaza. Mukama bawe omukisa mwenna mukulu wange. Love you so much. Victor, mwenna, Claire. Deo. Bannange mwenna mbagala nnyo, naye neebaza Mukama munjulira nti bazadde baffe Mukama yabasobozesa okututeekamu ekyo ensi kye yandiyagadde okutulisiivinga. Mukama mwebaza. Neebaza Mukama olwa ttiimu ze neegattako mu kuyimba okuva obuto bwange Kisubi primary ndi mu kwaya. Mami yakakoonyeeko. Naye neebaza Mukama olwa youth team UCC mwebale kunnyaniriza. Era ndi mu kwaya olw'ekisa kya Katonda. Bannange sijja kumala naye mwenna mbasanyukiddeko era mbeebaza. Tetujja kumaliriza nga tetunnaba kwebaza komiti bwe tukwasaganyiza omulimu guno. Okwookana kensaba mutroni wange akkirize olunaku olwaleero kubanga ye muntu omwami wange gwabadde nga tukkirira nga newembaze ndi amanyi obeera waliwo biseera byotuukanga you cannot say anything else but to keep quiet. Naye nga niwe namubuuza ekintu ajja kugamba Dora kino kyojja okwagala mukolebwe muti neyanziza nnyo bali kukkiriza mulimu ogwo ate n'ogukola paka ku lunaku luno. Kantu kano katono nnyo naye nsaawo okakkirize from the bottom of my heart. Ebyokwogera bingi naye kankome wano. Mukama bawe omukisa. Neebaza Mukama olwa komiti yaffe Trudy Ivan. Mukama bawe omukisa. We love you so much. Tubasaba mwongere otusabira nkowolamu y'omutukuvu atusookeyo mu lugendo luno olutandise olwaleero era ng'abaana bakisobosezza bazadde baffe babaddeyo emyaka gyonna n'abatooga emyaka 13 emyaka 3 n'emyaka 4 naffe tujja kukisobola olw'ekisa kya Katonda. Mukyala Musumba tabusobole
Pastor Mama wakikonyeemu ebirala kimanyi kijja kusoboka. Amiina. Abagole baffe mbawegaliza amaanyi. Basebole bannyebo tumaliriza embaga eno naye tugenda kwetaddabo kaakati. Ow'ekifaananyi tugezeko kikula mu bwangu ekintu ekyo. Abaganda badoofe mwenna mujje mu kifaananyi gamba ekifaananyi kigweyo ekyomupiira wali. Omusumba Ssenfuma Smile tevaamu. Embaga eno ebadde ya njawulo. Mama Ssenfuma mbulizi wange yitata Ssenfuma musirise. Musumba ojja biyiga mpola binyuma. Baganda ba Pastor Ssenfuma namwe mujja mu kifaananyi eky'omuddiiro. Baganda ba Pastor Ssenfuma twanguweko bannange. Oba olese ekirago ojja kukyala ku mmeeza gy'obalira wifi olyoka ogende. Tulina kekisizo zirekera sooka ogaba ojja n'ekirago kyo bya kikwasa omugole then tukatufuna essala esembayo tuke tugende. Tukatufuna ekifaananyi ky'abaganda ba Pastor. Tukube ekifaananyi ekyo. Dorothy Wesiime Jose bamulamu banjiko bonna basoboka. Yani Luwaga Lubiri yasinga obwangu. Mulamu Luwaga Lubiri yasinga obwangu. Bonna bafumbirwa tewali agenda kubeera waka. Abasawo ne bannyabo tugenda gaba ebiramu bino n'oluvannyuma mukuba ebyaffe. Nja kusaba Metron ekulembere abagole tuwale ekitabo tusimbe bakadde baffe abatuzaalira. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Abooluganda abaagalwa tukukande wa
Nalina buyini kw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kizuluma. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.